no yantomero mulaba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale munyarwanda banange mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga ko yadde n'okugulu kwonye kokka omukazi musanze mukubo omukazi kyankola omukazi anzita bambi fuluma ogende wammwe sandwa fuluma ogende wammwe aha genda olabye ndoza kyendiko kamyono olabye kyendiko Wezo Manizo ne Sandra Teta ekikonde kinyose nga bw'okiraba ngumi ku ngumi kwata chupa kwata ikonde kwata we Wezo ali mukulaja nagamba omukyala omukazi agenda kunzita ate indeed abantu bano Wezo yakava mu ddwaliro nga Sandra Teta amutomedde okugulu mwalaba ebyaliwo naye ate nga omanye ebyabafumbo naye toteekayo nnyo abantu ne bagamba ebintu ne bikomaawo era twagenda obbalaba nga bali bulungi juzi wano twalaba interview Sandra Teta ng'agamba nti nange obufumbo obwange bulinga obw'omuntu omulala nti naffe tulinga abantu abalala naye n'agamba nti obufumbo si mmere kakati essaawa ya kakati oba kiki ekibatabudde Sandra anyoose Sandra akube engumi Sandra waliwo ekintu kyalina oba jjinja oba kiringa cupa naye Wezo alajanye ababiri bano ndowooza ababuyinza balina kye balina okukolawo okumakinga sure nti embeera eno edda mu nteeko oba oliyawo tetumanyi naye abantu bagamba nti ne famire ya Mayanja nayo si nyangu tetumanyi mukyalo ono byayitamu nno mujjukirako emabega kaawo abantu bano balwana bubi nnyo era Daniela ati munayingira mu nsonga zino naye ne bamala ne bamusayirensi nga n'akivaamu naye nga essaawa ya kakati byebyo ebigenda mu maaso birungi si birungi nga tuvuddeko ye omukulu Wyke Benda juzi wano eno naye yakanjulwa era avuddeyo ne yeetondera ex we amwetondedde era n'amala n'agamba nti amwagaliza birungi byereere ebyokuyiga byalimu nali ndi muto nakola ensobi nnyingi nnyo era omukyalo mwenenyeza nnyo bambi naye sobola kwenenya forever. I apologize and then I give myself a chance era naye nemwagaliza ebirungi byebimu naawe ali eyo ogenda kukola ensobi you're going to mess up ogenda kukosa omwana w'abantu oba omwana w'abantu agenda kukosa kwegayidde weesonyiwe musonyiwe then go there and give yourself a chance. Give yourself a chance. Chance mukama yagimpadde na mukwano gwange akola mu police mukwano gwange nnyo bambi ambeererawo nnyo musajja wange sijja mwogera linnya kuba si wa butaala naye yampeereza ka message jjo nti sinakulabako ng'oli musanyufu nga bwe wali ku mukolo gwo nze nali muko tebalabangako muko nga nze kuba nze nayingira omanyi how traditional functions are omuko bw'atuuka mu kipa naye amazzi gayidde kanjira nnyo ku mazzi agabuguma noanise tensolats omuko bw'ayingira mu kidaala talina kweraga nti yoyo nze nayingira nzina naawe wadde ki naawe tuli ku bitusi soja nayingira nkuba amazina gotalabangako awo biwulidde ate nga tuvuddeko nga tweyongerera n'amawulire ag'enjawulo ye Justin Namere avuddeyo n'atabukira minisita Kasolo nawuliddeko mbono ye muntu wa NRM mbu ayagalwa buli omu kabeba opposition tuwogera ku Justin Namere mbu ye ayagalwa buli side kakati ayambalidde minisita Kasolo. Mukulu Kasolo okimanyi bulungi okimanyi nti ono omukazi Nakitende gwe waleese okwesimba mu nnyendo mukungu you are aware bino byenjogera facts bino si byakuvuma kuwemula fact ku fact lyanda ku lyanda mwasazeewo mu ntandike ate n'okola ensobi Kasolo n'otuma mu scout non fair yatalina kyafiirwa gw'omanyi nti nze siri ku level ejja ku exchanginga na mu scout gwe watumye ne Kambugu bajje bampeebuule
omuntu ajja kubuuza ddala bw'oba weesimba ekyotera olifulaga beyala ekyotera ofaaki ne wuma n'emuppi Masaka City enaawe omufulaga beyala Nameeri ufaaki naye oli minisita obadde mu kabineti ne taata wa Nameeri ufaaki n'omwana waamu n'ababo bali wakwata Nakitende yagenda ekyotera okwesimbawo ku bwawuma n'emuppi last election neyesimbawo n'omukyalo oyo bambi Robina eyafa mysterious Kitovu Mobile. Nakitende yali agenze okwesimba ekyotera nga wuma n'emuppi ate yavaayo mukazi we kyokka nga ate ekyotera oyinayo abakyala abakulu be wabonaabona nabo bakyala basatu abakyala b'abakulu bakuba n'ab'e Kampala abantu be bamanyidde ab'emitimbagano eri gye bali bakazi batu be wabonaabona nabo. Nakitende najja mu kitundu ozze mu kitundu omusajja ayinamu abakazi abakyala b'abakulu oyagalamu bwawuma n'emuppi kyokka n'omuganza era okumanya naye wakimanyanga nti twabuswavu wabeeranga kuziraale mu kyotera ng'omwegaana ti si mukazi wo era ne ku luno Nakitende bwe yayagadde okuddayo ekyotera okwesimbawo n'omugamba toyinza genda kyotera kuba waliyo bajja be n'oyagala okumuleeta wano mu Kimanya Kabonera yeesimbe ku Dokita Abedi era nawo n'akulemerera kubanga ate era nawo waliwo mujja muwala wa Jimpuuga Wajimpuuga baawo mu Kimanya Kabonera ate ng'olwedde ne wooteeri eriwo wooteeri yo mu Kimanya Kabonera ate y'oli omukazi Aisha kati awo nawo naabanga ajja kulashinga ne bajja baabalala babiri kwe kumushifutinga n'omuteeka mu nnyendo mukunga tayipu y'abakazi bwetyo Kasumbi mwagala nti essaawa eno Nakitende tasobola na kubaako weyeesimba weyeesiimidde olina kunoonya w'omuteeka nga tewali bajja be kyokka ne bwe yali yagadde tobagenda Kampala oba mu disitulikiti era tomanya ate naye yali sitomeddeyo bajja be n'omuga nti aye yovaayo dagindi abakazi bwe batyo be mwagala abajja mu by'obufuzi ne mubawasa abajja mu by'obufuzi ne mubafuula baconjubaines bammwe omuntu eyajja nga azze kukiikirira beekyotera kubawa manifesto kubawa agenda ng'era weekyotera kuba si weeno weekyotera kati ate alina kutambula mu nnyendo mukungwe ng'abantu abalimba nti weeno because political career it was flipping you ripped out her voice of her choice naye nga yali choice ye yaraba minisita n'aduma kati nze njawula mu abo puliizaalo waaca weewe njawula mu abo ndeka era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo abaana bambalidde CBS biibino saagala mugambe nze asala ekigambo CBS FM BBS ne TV endala 1 nze mbakaabiddeko olw'ensonga mu .com era buli muntu ajja kuba buli muntu alina TV ye mu ngalo buli muntu alina radio ye mu ngalo tekijja kwetaagisa mu kujja kutuula mu studio wamwe kutandika kukuba mbeekuulo mbumu kuba obulango simanyi mukola bizinensi ng'ensi emaze otutegeera nti muli bakyamu n'otumya omusajja nga Medi Nsereko oli ku TV olwanyisa omwana wa Buganda nga naawe woga nti gwe Medi Nsereko n'oteebuuza lwaki bakama abo tebakukkiriza kuleeta kyaba Kyagulanyi Ssentamu oba lwaki n'okutejja kwewozaako ne muleeta abagirwanyisa Martin Oscar Kintu n'oleeta programu nnamba y'obufuzi ku Lwomukaaga ng'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abasajja ba NRM nga tosobola teekamu kye tuyita interjection oga nti no wait a minute gwe ekigambo ky'oyogedde obujulizi buli luddawa wabula nga naawe osaakiriza busaakiriza kubanga kye baakugambye okukola bakama bammwe nga muli ku TV kubanga mbanga muli mu discussion omuntu nga wait a minute hold there please can you explain and give us the evidence about what you are talking no gweba hey wekito kati mgenda maaso gobadde ogamba otya nenga abalo wona ba NRM towadde chance muntu wa national platform yino batawo gayise muntu kujja kwa defendinga nitugenda ku BBS
BBS telefone eno yemugamba nti yabwa jjajja akasajja kabusula libanne wako bajjana kubanga busula tumanyi mukozi wa State House na reiso yomukama awe n'abalala n'aleeta abantu nga taleeteddeko muntu agenda kola point of reference oba defense ku national platform nemwogera kasasiro yenna omukyamu nga tewaliko muntu agenda kwennyonnyolako olaba n'omutemu omuzzi w'emisango amateeka gamukkiriza omuleeta mu kooti awoze kubanga ddemberi nemmwe ne muddira abasajja ba gavumenti ne bajja ne bakuba omwana wa Buganda nga basinzira mu Buganda nga temusobodde wadde omuwa omukisa okujja okwogera mukoleraani tukimanyi mukolera NRM naye akaseera kagenda tuuka nga mulina okuddamu n'okunnyonnyera ebigambo byonna bye mukoze abaganda bangi bali mu kubonabona temusobola boogerako programu ezitunda amataka mu Buganda ziri ku CBS 40-25, 40-35, 40-55 nga n'ettaka ly'emutunda lya Buganda. Kampuni ezitwala abaana ba Buganda, abaana ba Busoga, abaana ba Bonyoro obatwala mu busibe obutali bweyagalire Saudi Arabia, Yemen, wayonna kampuni zirangira ku CBS, zirangira ku BBS. Kampuni ezo bwezimala okufuna abaana bazibatwala abaana ebafuna ebizibu ne boogera ku nsonga ezibaluma CBS tesobola kuva wadde okuba esimu wadde okwogera ku nsonga ezo. So nga balina social media platforms bala abaana nga balaaja na bali mu nsi ezo naye nga mwe mwakuba obulango butwalayo abaana abo BBS, CBS bukedde zaani mwe mukuba obulango butwala abaana baffe Saudi Arabia, Oman, Qatar, Dubai wa naye abaana bamala okugenda ne bafuna ebizibu mwe kennyini bwe mudda abantu badda ku social media okomplainga ku companies ezo temusobola gamba companies ezo abaana nga tulaba bali bayisibwa mu nsi ezo temusobola kikola muddabuzi kulya ssente na kusirika eggwanga muliyambye eki n'abaana b'eggwanga mbayambye eki Obulidde CBS bajje mu lugunyako si radio yokka munaye gye basoose okuba nga beemulugunyako ate nno so oyo yekka nono naye alina okwemulugunya ku radio yeemu. Radio CBS n'abakulembeze baayo n'abagikulira tukimanyi mukolera mu 7 naye ate temutusirwalira kuba mutuggyeko obusiru nkiddamu. Radio CBS mutuggyeko obutumbaavu mbeerawo ne neewuunya ne radio eno obe kikyegatta ku bannayuganda n'okutwaliza wamu abaganda kubanga sikiraba then tugiboole olwaleero evudde neewandiika omutwe ng'egamba musimanya abavubuka 100,000 bavudde mu NUP ne beesogga NRM. Imagine gwe ani yakugamba nti buli muvubuka eyeesogga NRM aba avudde mu NUP era ani yakugamba nti buli muvubuka wa opposition abeera wa NUP kwegamba mutemera kye mwagala kulabanga enkyukakyukize mufuba nnyo okuba ebitwe egyo egy'ekisiru egisasamaza abantu mubamanemu amaanyi ate emitwe gino mugikuba buli kaseera we mulabanga Museveni alina ekintu kyagenda okukola ekinyigiriza bannayuganda oba kati nga lwakalulu mukuba nnyo emitwe egyo nga mulowoozesa abantu mbusimanya NUP abantu bagivuddemu bagenza mu NRM tukimanyi mukolera Museveni naye ate temutumanya mutuggyeko obusiru mutuggyeko obutumbaavu. Nze no radio CBS saajagalirawo abantu abatategeera abantu abatasobola kumanya nti radio abantu baginamu obwesigwe oba bagiwuliriza keyogere ku bintu ebiyamba ku bannayuganda bannange muli bajega temina profession name abantu abakulya radio CBS. Mutulidde lwaki beemulugunya era lwaki radio yeemu mwandibadde mugamba nti naye lwaki nenga abantu bazenga beemulugunya ku radio ez'enjawulo ku TV ez'enjawulo mbo waliwo ezibanga ziripira oba olyawo n'okubanga zikakanya abaana ab'enkyukakyuka. Eyo nga tuvuddeko eyo olunaku olwaleero bakyaliddeko abasibe eruzira era nga wano eno bajja kutwala mpolampola bakubuulire biki balabye bali mu mbeera ki. Babano Ninaku egenda tutandika erinnya Isaac Atomusange amanyiddwa ennyo nga omusomesa okuva Mitena North. Olunaku olwaleero nkyaliddeko muganda wange abaganda bange bali makomera eruzira muli Waiswa erimutwe n'abalala tubatatekolera amasiŋŋaanye nga tebali bubi wabula nga tebavumu nnyo newankubadde bali munda Waiswa musigaadi mutwe mulabyo bambya okugulu akyali mutambulira kw'emiggo naye nga kyagamba kiri kimu tebannaye abaliyo mugume mulwane mwongeremu amaanyi kole nekisoboka kubanga tununula eggwanga lyaffe
era nga bamanyi gali mu ffe abali wabweru era n'atusaba tetuba batiitiizi omwasigale kyalina okukola abakola ki akituukiriza so naye ngatta eddoboozi ku eryo bakoowole mwena gye muli tweyongeremu amaanyi okulwanirira eggwanga lyaffe tukola nga tununula mu ngeri egwanidde obusibe buggwa era waisa kikugambye nti obusibe bukola ki buggwa naye bunaggwa butya bunaggwa tuwangudde oba tunaggwa tufiiriddwa so mu ngeri eyo nsaba mwena twenyigiremu ate era mu ngeri yemu bakoole bannayuganda mwena gye muli tujye tubeereko pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okwewandiisa olunaku lw'enkya mujye tumuwandiise ku lwokusatu mujye tumuwandiise mu Ssaabatuganda ssaawa 8 mwenna tubeereyo mu namba ennyingi ennyo ne Museveni waali mukakasi ki kye tuli so mu ngeri eyo mbakoowola mujje tubeere wamu tulabe nga tuwandiisa muganda waffe oyo tuwandiisa pulezidenti waffe oyo kubanga kitegeeza nti olutalo lutandise olwokola tunula eggwanga lyaffe olowooza nsonga ki yatugisiza ku lwokubiri batuteke ku lwokusatu kati ensonga y'enkuba yatwedde okukyusamu olunaku bajja mu lwokubiri n'olwokusatu kubanga baali toyinza gatta mpologoma bbiri omulundi gumu Museveni yalina okulwandisibwa ku lwokubiri nga toyinza gattako ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kati basifitinzeemu bwe ndowooza nebamuteeka ku lunaku olulala naye ate kyabutiitiizi baali bamuteeka okusaza ku makya naye ate bamutadde kawungeezi awo neebuliza kiki kyebagenderedde nebadde butiitiizi naye nsaba bwetuna tumatunga puroguramu bweyimiridde nti wetuva kwewewandiisa tusibira Katonda nateete eyo na bijja kusoboka mu ngeri yonna esoboka so nze ndowooza nti bwongere mu bwongezi maanyi ensobola okuziko kweri Bobi Wine omulabyeko Bobi Wine ne mulabyeko okomera gyali musajja wange nga naye era avuma bonna enjogera yaabwe n'amaanyi ge balaga nti kyali kumulamwa tebannakyukakyuka so nsaba abantu baleme kutiitiira bwongere mu bwongezi maanyi batugambye nti ekomera lyeririmu n'abaana be bakwata ku byakko abo sisobodde balaba kuba nti polisi tebabaddeko naye sina details zaabwe naye besobodde okulabako ne nabo mbasabira baganda bange abali ku musango ogwo kimanyina bajja kuwangula era tujja kuwangulira wamu kale sigadde nzayiza kati omusange omusomesa mubeere bulungi tugende nze ndi mubbakwata bane tuli nakawa ewa waisa mufumbiro ndowooza mulaba oluguudo tuli nakawa naye enkuba saawa yonna etusalako tuli eno nakawa tuyita mu bantu waisa watali twasazeewo tuve mu kkomera tujje nga tuyita mu bantu tusobole okubaliisa ekigambo tusobole okubaliisa enjiri pozi nyongera okubategeeza nti olunaku olw'okwewandiisa pulezidenti lunaku lugenda kuba lwakusatu tukyusiddwa okuva ku lwokubiri ne tudda ku lwokusatu obiraba nga bitambula era bagezezaako okubanga bakunnyonnyola nti kubanga pulezidenti w'ekibiina kya NUP ajja kunominatingibwa ku lwokusatu nti bagambye nti olunaku luli olw'enkya mbu balekere pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kusinziira ku Electoral Commission bwetyo bwe yalambuludde nabo ne bagamba nti tetukiinaamu buzibu ffe ekintu ekikulu kye twagala kulaba muntu waffe ng'akoze ekye ng'anominatingibwa okusinga biri badde batugamba nti ate kino ate nno singa era bagamba kintu kye kimu kyokka nti tetugenda kukkiriza okubanga pulezidenti w'ekibiina kya NUP anominatingibwa ku lunaku lwe lumu ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omuntu yali akisobola okitegeera okusinga okuteekawo esasage gye baateekawo abantu ne bagira abantu okubanga baatambula ekiro kyonna baleeta emikono era abaana baababuuza nobabuuza mujagala wa tugireetere mu kaveera mujagala mu suitcase tugiteeke mu pipa oba tuzitiike baasi nti emikono tulina mingi nnyo n'egimu gyenda fikkira era ndiidi emikono gyabadde mingi nnyo n'emirala ne gifikkira twalabyeko n'abaana abamu nga emikono bagisayiningira ku maato okulaga nti bali siriyasi era ekintu bakyagala so ennaku z'omwezi nga zikyusiddwa naye nga byo ebifo bisigadde byebimu era nga batandiseeko dda okubanga bayoyota oba byatandiseeko dda okubanga biyoyotebwa nga balindiridde just lunaku olwolukka lutuuke kyekyo kyokka okubanga buli kimu kitambula miraala naye nga teweerabira kubanga osubscribinga omukoto guli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu
amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Nkugamba bugamba nti munange tuula butuuzikalira nywera byonna ebisigadde nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tovaawo.